addako Nyendo Mukungwe kansooka okuwoza olutabaalo nga bwe lwatandika emmotoka eno weepaakinze wennyini aba siteegi ye Kafule muli bajulizi napaakingawo kiro ssaawa 2 nga nnoonya kansala Luyombya Charles ne mbagamba mumpe kansala tunoonye kaadi ajja kugifuna ne njogera naye lwe lunaku lwe yasooka okundaba ne mugamba twagala okwate kaadi ya NUP nga mpulirayo amaloboozi g'abagyekwanyiza naye nga si balambulukufu ne mbegayirira mmwe mwennyini ababoodaboda ba wano ne mbagamba munnyonnyole omwana wammwe akkirize tutambule bwe naddayo ewaka yaŋŋamba Charles nti nja kukubirako Honorable kubanga yali andaba olunaku lw'olusooka ate nga mutikka buvunaanyizibwa okumanya nange siwena nemmindalindako ennaku nga 2 nga takuba akasimu nenkakubira Muwonge Chairman gwe mumanyi obulungi owaffe kadde buti owaffe nenkubira Muwonge nemugamba kansala gwe twafunye anakkiriza okukwata ambulera yaffe kubanga mwesimbu Muwonge naŋŋamba omwana agenda kukwata ambulera nenyindako nasaapapa kumukubira bwe waayitawo ennaku nga 3 nankubira essimu naŋŋamba Honorable neerowoozeza naŋŋamba naye nnina ebibuuzo oba kyaliso ojjukira ebibuuzo bye wambuuza naŋŋamba naye nnina ebibuuzo byange ne mugamba bimbuuze n'abimbuuza nembimuddamu nga siniya okukakkana nga kakkanye nga tugenda kutambula ne mugamba kwobulamu mu katundu kano kaggumire njagala mukulembeze ali agezaako okwebuzabuza naye nga nno nyagamba Muwonge yambala Muwonge ne mugamba ogenda kwambala nanga nkwegayiridde waakiri ofukamira omuvubuka alina okukkiriza ffe gwe tukkiririzaamu Charles teyatubeerera muzibu nakkiriza ne tutandika olugendo lw'okunoonya kaadi olugendo lw'okunoonya ambuleera terubadde lwangu yanzikiririzaamu naŋŋamba naye nagifuna ne mugamba tuginoonye kuba nange nginoonya tufungize mwatulaba ne mutwaniriza nga tuva e Kavule nga tuva okutwalayo empapula zaffe nga mulimu amaloboozi agabagamba oyonna nnungi abalimba temusobola kufuna kaadi n'ebiringa ebyo naye nga beerabidde nti nze ndi Jjinja buli kigambo ekijja kigwa kuli ne kiddayo naye neebaza Katonda mu byonna nti kandideeti waffe ate nga yasaanira Luyombya Charles yaweereddwa akabonero ka ambuleera era ndi wano okubategeeza bassebo ne bannyabo mu butongole nti olugendo luno lwe mulaba tuva kakasibwa ku kati okubanga Luyombya Charles yakutte akabonero ka manvuuli ku lwa NUP oyo ye kansala ate amanyi okwogera ebigambo agenda bibabuulira munkubireko mu ngalo nakola omulimu nensipootinga ejjinja eddamu saakomaawo saba olindeko ssebo saakomaawo bassebo ne bannyabo abantu bano bwe mulaba sendi nabo abalala sigenda kwogerako bingi ndabbibogererako mu bitundu byabwe omukyala ava kunomineetinga naye nga yakiikirira omuluka gwa Nyendo era nze namusipootinga omukyala omulala ali wali mugomesa enjeru Maureen Nassasi era naye kansala agenda kukiikirira omuluka gwe Katwe era naye alina kabonero ka manvuuli kansala omulala Luyombya gwagenda okukiika naye bamuyita Kisuule Aneti era tubadde tumusuubira okuba nga atwegaseeko weno tulese wakyaliwo butonotono bwamaliriza ne tumugamba katugira tuli mu drive ojja tusanga mukyala Kisuule Aneti mumumanyi bulungi ekyalusowe wali yagenda okubeera kansala omukyala ayita mu muluka guno ng'akola ne Luyombya Charles omwana wammwe mukagatteko okumanya ndi mukyala mmekete n'ennumba obwa mmeeya bwa division neŋŋamba omukulu ono Kaseekende kinyambaako
tunoonye obuwagizi tukole ffenna tutambule tunoonye ambuleera ate yeepoze wawukanako ne Charles Masitamye kuba yali yayagala dda naŋŋamba wabula katutambule ne tutambula wakati mu bigambo ebingi ono tajja kusobola nenzija wano ne mbagamba ono ye mu Germany tuva ku kitebe abadde Germany musajja mumalirivu ate muyivu ate munnamawanga atambudde amawanga si munnamawanga nti mawanga malala wabula atambudde ensi ez'enjawulo ekyomukisa omulungi eppeesa lye nanyigako ne Kyagulanyi lye yanyizeeko n'asanga nga lyeririmu omulamwa n'agamba oyo alimu omulamwa nannungi tasobola kuntomeza eyo empeke gyaleese ey'omulamwa ono omukulu gwe yamezze yabadde mu kalulu yabadde kansala Mulamba yamezze bana naye nga ku bana kuliko n'abadde kansala ku lukiiko lwa site y'omu gwe twamezze luyombya Tom omukulu ono n'akwata ambuleera ako nno kategeeza kangoogere mukama nti olaba bampadde bonna bennonze ne bampa n'empagi luwagadde ate nga nange ye constituency gye njagala simanya mulaba gye tulaga simanya mulabayo mbalayirira ab'ebitaanu tugenda bajja mu kibuga ate nze nabagamba ndi mukyala lwe nnuma nninga nkuyege sita lwe ngamba nti kino kyenjagala kyemba ntegeeza nze mubaka wamwaddako Nyendo Mukungwe nga ndina ttiimu kabiri nzeno nga bamugiraba ngenda kusooka nawe Charles muwulire ebigambo mumanye nti ate Pesa addamu n'ebigambo abimanyi Charles buuza ku bantu bo kubanga wano oli waka The people power! Our power! NUP! And everywhere! Montio! Meya nsaba nkwatire wano. Abantu bange ab'Enkugwe erinnya lyange nze Luyombya Charles Edgar omwana wammwe Luyombya Charles musajja muyivu Luyombya Charles mwana wa Mpugwe wawana azaaliddwa wano kulidde wano asomeseddwa wano era n'empisa abazimutaddemu baawano banange ekyo si kyamaanyi abantu ba Mpugwe mwekubireko mu ngalo era bannange nyongera okubategeeza Luyombya Charles musajja mufumba nti ekitegeeza bukulembeze si kyekyo alina omukazi n'abaana omukyala wange oba akutta Mama Santos yandibabuuzizzaako naye so Luyombya Charles musajja mufumbo nammwe mummanyi bannange Luyombya Charles nga maama ono bw'abannyonnyodde olugendo eyo gye twatandikira nfunye ebibuuzo bingi nnyo ng'abantu bambuuza Luyombya Charles ono asobola ne mbagamba bannange nja kusobola amaanyi gange gandi mu mmwe bwemubeera amabega wange sisobola kulemererwa nange ne ŋŋamba kale kama mbayani mbaya katusimbule era nnyongera okubategeeza olunaku lwaleero neewandiisizza kubanga ebisaanizo byonna mbadde mbiina banaye munkubireko mu ngalo ebisaanizo byonna mbadde mbiina era sifunyeemu kusumbuyibwa wadde kakati banna Samaliya ng'omuluka buyina ebyalo 10 bye ŋŋenda okukiikirira ku lukiiko lwa divisioni ya Nyendo Mukungwe ebyalo ebyo kambi bamenye bannange muyinza okugamba nti bye mbagamba ekitundu kye ŋŋenda okukiikira sikimanyi bulungi mulimu Mpugwe Trading Center wano we tuli nekubeerako Mpugwe Village nekubeerako Namakindu nekubeerako Luzinga Samaliya Mukungwe Kabo Hiru Kabo Village Kyalusowe ne Kyalusowe B bannange ekitundu sikimanyi bannange sisobola sisaanidde kakati bannange nyongera okubategeeza nti ezimu ku nsonga ze ŋŋenda okutandikirako nze nga kansala siba na bajeti baneekamba nnyonnyoleza bamumpulirize bulungi nze nga kansala siba na bajeti wabula kindagadako okutwala eddoboozi ku nsonga eziba zinyiga bannasamaliya mu abantu bange ensonga ezibanyika nzimanyi ebyobulamu asasiro ono bannange obuyonjo njagala mbajjukize n'emabegaawo kasasiro ono yali alemeddewo era
Netwata motoka eyo eyamwamisa netusomba kasasiro ono netumukyalo tugala tukuyiwe wala. Bannange siri mukozi. Bannange sibaweereze. Bannange kyera kikyali ku side yange. Nakakasa kyamanyi ngayina sigenda genda mu division, sigenda genda mu council. Kusirika ngenda kutuisa ddoboozi lyammwe. Bannange bigambo tugenda kubyogera. Tetugenza kusumagira. Bakakasa nti sigenza kubongota. Ngenze kukolera banna Samaria. Bannange muteesige. Embeera y'obulamu giriko nnyo. Enguudo ziraba watunula oluguudo n'olukenna makindu. Muli mu mbeera mbi. Obubaka ngenda kubutuusa. Tunuulira eridde Mukungwe. Nalyo ndiraba liri mu mbeera mbi. Obubaka ngenda kubutuusa. Tunuulira liri Mutenga, okuva Mutenga yita Luzinga kwata Samaria. Bannange kyemugamba nti ebinyiga Samaria sibimanyi. Naye mabegaawo naliko Samaria ne baŋŋamba amazzi gabatawaanya. Bulijjo mulina okweralikirira Charles baba Empogwe n'otusaba kalulu. Genda keri wala bakumanyi. Bannange nayo gyende amaanyi gyegali. Ekyo NUP kyetegeeza. Ekyo omuntu w'abantu Luyombya Charles kyategeeza. Bannange ebegayide basaba munneesige. Ni mwana wamwe gafukamye. Bannange era kyebasaba tamudiriza wadde okweyamata kyabuntu naye badde basaba munendera omusajja ono Kaseke Nabi. Kaseke Nabi muntu wange obutawanyizibwa bwetuukirira ate ne kano akababuulire wegenda mu kanso naye mukama wange kitegeeza wemumumpa nange tubigenda kunyambira okusakayo byetawa basaba mulonde Kaseke Nabi. Kaseke Nabi musajja mulungi ate era sigenda kugaana kwebaza olaleba Alice Nanungi. Bannange yanawamu obukulembeze. Basibusalira kalulu mamulyazaamaanya. Bannange mamulyazaamaanya. Era naye basaba mu kaseera kulabiranga ddala. Bannange bunzigambagamba basaba tukolere wamu kubanga obubuga emaanyi. Ate kati kano kaama kasooke kababuulire ng'abantu b'Empogwe village ne French. Kiba kyabulyazaamaanya. Nze okusooka nyeefuna n'ensaka n'esisoosa wano nti omuganda agamba n'amababe. Kyaba bali basooke balye. Kitegeeza byonna ebirungi bisookera wa? Gande wala akuumenga kaama. People power. Maliriza mbasaba omulembe gwe tuli bugwaba gubuga. Sigenda kugaana kusaba kalulu ka President Kyagulanyi kubanga yataddemu obwesige. Charles nzaani n'ampaka NUP. Bannange nsaba mumulabirenga ddala. Mama Charles maama nkulengedde mukwano wadde oluwala naye bali kuzaala. Ekyamali okubeerwanga bannange webazanye bali kuzaala kumpeera. So bannange n'ebigambo ebyo kundikira mbagamba ku kaseera kali bannange mundabiranga ddala. Ngenda kwongera okubayitamu. Bannange ngenda kuba muweereza mulungi. Nja kubaweereza, nja kubawuliriza. Ebigambo ebyo saamukiriza ntobe wano. People power. Our power. NUP. Everywhere. Yonga Charles Edigaga emayi. People power. Akaseera kano omuntu omukulu ogw'olunaku lwa leero ye division mayor kansala ayita wala mumuwulidde bulungi katumuwe amatu alonkiridde wano kampeyini ze Empogwe mu muluka gw'e Samaria. Kitegeeza bantu mwe muli bankizo ate asula awo kyalusowe era ali mu muluka guno mulidde mpaka mwe mutuwadde division mayor kayogereko gye muli abeeyanjulira omukono obuto alombojja olutabaalo neyagenda okukola ate amala asabire mukama waffe Kyagulanyi Ssenta akalulu. People power. Our power.
nasazeewo nenga ati layo yange esooka bwe mmala drive zonna wano wensibira muli bankizo nnyo kamapu gwa juu osenkana juu basaba ne bannyabo nze Kaseekendero nati meya wammwe owa divisioni addako Kaseekendero nati nzaalibwa mu Nnyendo abamu bwe bayita nti mubayaaye mu Nnyendo bwe banzaalira bwe namala okuzaalibwa natandika emisomo ku Stella Marisi Nasale School bwe namala bebi ne toopu ne ngenda ku ssomero lye bayita Nnyendo Papa ebinyonyi gye muyita binyonyi ngezaako balaga nti ndi waawano Bwoya amasomero ge musomeddemu ge nsomeddemu ate bwe namala primary ey'omusanvu ekibiina ekyomusanvu ne ngenda mu sekendule ebyo ebintu byali bizibu Kaseekende nazaalibwa mukazi mwavu nga n'ekyokulwa oluusi kibula kakati mu sekendule ebintu byali bizibu kyova buli kitundu weetuuka mugenda kusanga nyinawo oba obbi ba obbi bange bali wano muwubeko obbi buubako kakati njagala bbalaga kino bwe natandika emisomo gya sekendule senior one first term nakisomera ku Nnyendo mixed bwe mbasangawo ba obbi ne ba obbi bwe bagoba fiizi nga singasasula nenjiira negenda ku ssomero eddala Stella Marisi Secondary School balaga meeya yirimye n'ensi meeya gy'okutegeera nti tolidde meeya gy'okutegeera nti wasuze enjala meeya gy'okutegeera nti fiizi omwana zibuzi bwe nava ku Stella negenda ku Masaketizodaasi eyo gye natulira senior 4 naye nga mbalansinga Masaketizodaasi nga ngendako ku St. Gerard nga nsomerako eyo bwe bagobanga eyo nga nzirako ku Stella ne mmalako senior 4 ate eyo nalina head prefect Masaketizodaasi obukulembeze bwava bwe navaayo nagenda mu Erevo netandika ku Masaka Seeke naye nga nsomako n'ekimanya gye nasanga omukyalo eno nga ye Hedigaalo olwoze ndi mu senior 5 Hedigaalo ali mu kumalako ekisanja kyali mu senior 6 naye nga Hedigaalo mulungi Hedigaalo teyakomanga kubeera mulungi n'omutima mulungi nga n'erinnya lye Nannungi era olusize muyita Hedigaalo era olokana akayimba bana ke bakuba obwongo bwange bw'okunte Hedigaalo nkirya Hedigaalo yono kakati munnange endavanga kuba Hedigaalo nambudaabuda Hedigaalo bwe bangobanga fiizi ng'olusambuza naye ng'olumu tosoma ne munange ati obagoba fiizi nga ngenda ku Masaka Seeke baggalangawo geeti bwe baggalangawo nga nzirayo ekimanya obwana nambudaabuda natandika okunyigizanga essomero nga Hedigaalo bagobye fiizi n'ensoma nendaba omuntu ow'omutima omulungi kyova olaba bwe nnyibuka ne mbagamba nti ku bwemu mpi Nannungi yasobola manyi kyasobola mulabidde ebbanga kakati ebyemisomo ebyo navaayo so bwe buli weetuuka ne mulajjaviira ba obbi mutuubireko bannaye so ba obbi buli weetuuka nnyina kakati ewo ebiggwa ku yunivasite naye efiizi zaali tezirabika nasomayo semesita 2 ku Makerere University nga osoma mawulire mass communication ne bigaana nensooka neŋŋamba kansookeyo nkoleyo kanneediya nenvaayo neŋŋendako ne ku somero yunivasite endala Kyambogo nayo nensomayo mu ne bigaana kakati munnange ebintu ebigaana netandika okuyiriba n'ensinga nayo bw'oyiriba nayo mu bizimbe nagenda nga nempoota langi nagenda nga nensiiga bwe nasanganga waliwo wenatuukanga nga waliwo wentuukola ku masomero ne bangamba twagala enku ne tukkirira Namagoma eyo ekibisi kyafiira abimanyi ne tutema emiti ne tutunda ku nku emirimu nakola mingi so buli mulimu gwokola ngumanyi nga mmeeya wajja kyova ebinatuuka mu misolo
layisinsi biki nja kuba nkwatakwatamu nga ng'abantu baffe byonna manyi nabikolako olugendo lwange ewe byava mumbeerayo gye nalimu embi nga maama wange mukazi wattu ate nno twasuunga mu mizigo mu nnyendo buli erosi tubadde tuyita mu nnyendo buli erosi bwetubadde tuyita mu nnyendo nensonga lwaki mu nnyendo sisabaamu nnyo kalulu buli erosi nagisulamu bwe ngenda mu buloko bagamba oyo omwana yayavulinga wano bwe ngenda minyonyi bagamba oyo mwana waffe wa wano bwe ngenda mu nsereko bagamba yo omwana wa wano akulidde wano kuba zonna twazisulamu tuba mu muzigo guno tugenda muguli so yemuyita mumbi manyi embeera eyo yali mbi naye nyambye mu kalulu kano nti mu nnyendo buli wootuuka bagamba oyo waffe kakati mu mbeera embi natandika okulaba obwana bw'abantu obambi okunyikirizibwa kulya sukulu fiisi nga nange siina naye nga bwenfuna ekizimbe oba nsiize langi bwenfuna akalimo nga bwenfusaawo ekikumi nga nange nfuna obwana obutalina fiisi kumakye nayitamu netandika okubanga akuwerera fiisi nga ngenda ku masomero nenyinyola bahebi tica nsaliraako netandika okuwerera abaana b'abantu naye nga nange sirina awo katonda we yalabira omusajja alina omutima omulungi nampa omukisa nese netandika ozifuna waliwo akaana akamu kenayamba nalinga ngakalese bazungu ngakanga bano bambuuzizanya mpeerera era nkumaleesi bazungu bagamba twede tunoonya omuntu alina omutima omulungi nga awe natandikira njagala okubategeeza amawanga ngatambudde baddeko e Germany baddeko e Netherland baddeko e France baddeko e Italy baddeko e Sweden baddeko e Poland baddeko e UK mu America mbaddeyo e Canada mbaddeyo naye nga nva wano ntobye n'ensi naye ng'ekintambuza kyekyo kitegeeza n'ekyokukola nyenda omukungweterere nkimanyi kubanga gyentambudde ndabye ebibuga ebirungi bwe bifaanana mitinze bammeeya ab'ebibuga ebyenjawulo mmanyi kye bakola era ngenda kuleeta ebibuga ebyenjawulo tukolagane nabyo nga nyenda omukungwe tufune projekiti ezinakyana kasiro ono ne tujjamu ebijusa na biki ngenda kweka emikukunga kuleeta nsonga mama yaffe ono kasasi aleeta enswera sebena tugenda kuba tubiwonye kubanga mugenda kufunye mmeeya wa divisioni amanye ekyokuba basebo ne bannyabo Charles sijja musabira kalulu mmwe okujjako ab'empugwe nga mugamba nti mwalwala amakiro ng'ensolo nti mwe bamuzaala bebijja mumanye ensolo ebadde amakiro bwezaala akaana bagamba mbwekalya kale okujjako nga ab'empugwe tiwalwala amakiro ono omwavuna waffe tolya mwana wo gw'ozadde wabula bw'omulaba nga afulumye omusindise ebisa bimusindise afulumye agudde ku nsi akaaba kwata kaanako oteeke mu kifuba okawembejja ogambe Charles yimirirawo bibobowa so Charles sisagala musabira kalulu bwera bwoba towagira Charles manya gwe walwala makiro fenna tuwagire kansala Charles ne kansala omukyala kisuule naye tumuwagire akabonero bonna bali muki bakulira kati njagala beebaza abagaba kaadi bayita nga bajja ku stage ng'eya booda nga bajja wano olusiikire mumamba nga bababuuza nga temubamanyi bajjanga ng'abantu ba bulijjo nga babuuza ne bwemulaakuba mmeeya buno ani asaana abantu beekubwe kitegeeze babayita mulagamba kaseekende yasaana so beebaza bwe mwamba kaadi mwebale bwe mwebala okunsumbuusa naye eri ku kitebe abakulu ne batwebe bagamba omwana ono ajja kusobola ne bandamamu omulamwa kyova nameze abamu babadde bakansala abamu babadde basajja bakulu bano abatuludde naye bonna ne bagamba nti akaseekende yasobola oba mmeeya mwebale kunsuula mwebalire ddala era njagala kusinziira wano njagala kutegeeza waliwo omusajja ono omukulu
musango w'envi. Abedi Bwanika oli kusidya sinalagirira endala n'amativi oyogerera pulezidenti waffe Kyagulanyi. Saba pulezidenti gy'oli bwesirikire ono omusajja mutulekere w'e Masaka tugenda mubonereza ne mu konstituensi tugenda kugendayo. Abedi tujja era n'enkya tujja wuwo. Tetugenda kukola mu nnyendo omukungu, tugenda kufuutula ab'ebitaano. Simanya bano abali ku nduli tugenda bagoba mu Masaka yonna. Sabe abo tebalinayo maanyi bekyanga bwekyanzi. Bano bonna abantu bagamba pulezidenti Kyagulanyi yasobola. Abawagira Kyagulanyi walika ku mukono. People power! People power! So omusajja omwekyanga temutawaana nabo temubawa budde. Era pulezidenti waffe yagende mu maaso agende ebitundu ebirala. Wano Masaka tebampadde kaadi. Tugenda bafulumya simanya ono Mpuuga simanya ani. Tugenda bafulumya bonna era bwetebabalumya mutwe. Akasembayo malirize basaba ne bannyabo Kaseeke ne Ronald bwe namala kuzaalibwa mu Nnyendo nsula wano muluka kwa Samaliya nange ekyalo Soweto bwe wali amaka gange we nazimba. Kitegeeza guno gwe muluka gwange nange mwensula. Era Samaliya ng'omuluka ng'omufunye emmeeya wa division yaddako. Kitegeeza bw'ofuna obuzibu oli license bageresa ennene bakutawanya eby'omusolo kyama bukyali wali kyalisonga bemmeeya n'otagenda mu ofiisi n'umuwodi wa wano. People power. Njagala okubanjulira Kaseeke Ronald nyina family. Ndabireko ku maama wange. Maama wange azze n'amperekera. Omukyala oyo mwagala nnyo. Ono abakyala mumanyi olina obwana bw'omuzigo otambula nabwo naye abakyala baddala abakyala tebatabaala. Bakyala mmwe njagala bakubiriza nti ensi ne bw'ebijja abasajja olusitula n'emize emibi ne tubazaalamu ne tubaleka. Temutanga baana bammwe. Omwana wambala n'avaamu ekirungi. People power. Onsonyiwe waliwo embeera gy'ojjukire gye wayitamu. Mbadde ngamba abakyala bali wano tireeba omusajja akuzaddemu akusuddewo temutanga baana bammwe muguluba nabo mubanywerereko temubavaako kubanga abo abaana temumanyi kye bagenda kufuuka mu maaso. Ate nammwe abasajja ebintu mubikomye. Muzaala abaana mubeere nabo mubafeeko kubanga abaana abo bagenda kufuuka ekyomuwendo mu maaso. Bannaye be maama wange atanta eyakuluma nange wakati mu bizibu byonna era nankuza era Kaseeke Ronald ali mu maaso gadduka. Baba sikwebazangako ku bantu naye ekize kwebale okusuula netukula netusoma munzikirize banjulire ne mukyala wange ndi musajja mufumbo nina mukyala wange nina omukyala n'abaana. Abagobera live y'ono omusajja. People power! People power! Njagala munneegatteko
Fumbire toke ewaka omulungi wange bwenalinga nyigira ensonga zino yeyasonga tebakubakusibanga abalala naye n'amala nakuba omanyi wabeera n'omukyala naye nakumalamu akaayo naye mukumu wakyukakyuka era ensonga azitegeera ate n'abakyala ewange mwena abajjokitakwetwatadde ebitulo mukimanyi mukyala mulungi abafaako era abalabire so bwebaerawo nga meya agenda kuba akwata bulungi abantu baffe era tutambulira omukyala wange nabukenyakita esijja kubawakubabuuzaako naye njagadde bbalaga nti muyina meya wabuvunanyizibwa famire enjirina eri wano mu Uganda oke tutambulamu ne tufuluma ne tukyalako gye tukyadde wano ate naye enzaalo ya Nnyendo so Nnyendo mwe muli obuko ate nange mwenzaalwa mubirako ku bantu era bagambako kimu nti people power so omulungi n'okwogeraayogera munsanyu bwenjogedde nnyo kubanga nyina ebigambo bino bibikuleifu ate nyina omanyi waddewo abagamba bweni UP eroza omuntu siwabuvunanyizibwa bweyazaalibwa mu Nnyendo bwabazaalibwa mu Nnyendo bababayaayi kuba waagala bammeeya baveega eyo bajja wano bateekeko abantu mwe bammeeya so njagala kubategeeza nti ndi wabuvunanyizibwa nasoma bwe nagenda mu ggwanga erya Germany nasoma kosi gye bayita emergency medicine oba omusawo adduukirira ebifo tebiraze oba accident mu Luganda so ndi musajja musawe omutendeke akolera ddala emirimu gye obulungi ate ndi muna bizinesi nina bizinesi nina amakampuni agatwala abaana ebweru abaana bangi mbatutte wano mu Nnyendo mu Samaria ne buno bonna abaana bangi mbatutte Germany mbatutte Netherland mbatutte Rugdawa gye bali bakola mirimu so emirimu ntukolera ddala ate abaana abafu ate seera byokka nena organization yeyambako ku baana okubaweerera school fees sikirekangayo abaana bangi mbayambye era nkyabayambira ddala ate bwekala okufuuka meeya nja kwongeramu n'amaanyi kubanga obuyambi nja kuba bunoonyanga meeya so ntidde mu nsi tuno kaakati baganda bange nze wadde kaadi mwenga abantu banyendo bukuuma omala okusitula omukulembeze wabaana bali ekisaakaate omusitule bomugamba nengereraako eri waliyo ki wali wansi asitudde omukulembeze tatandika kugamba naye gyolaba nandaba y'akasajja akawanvu akatono si gwalabayo ono gwositudde akulingirizeeyo omukulembeze yalabayo senga omukulembeze tolawadde kaali ya Nnyendo omukungwe mwansitudde eze nnengera gye mutaba mwampanyize njagala kubategeeza nti gye nnengera gye munsitudde ndaba waliyo Nannungi Alice yasaana okuba ekukuba Nnyendo omukungwe kyennengera gye munsitudde gyentunula era mulabira ddala nti abalala mubaveeko tetumanyi kuva obulamu na buddo abantu bajja balinga ababeesibako obwesibi olina abeekakaatikako yazaalibwako munole n'amaani avaamu n'agenda n'abeera eyo n'ebigenda mu nyo bakyabimanyi tabanyinako n'oluguudo lukire nga bakibwa ate lubi tabimanyi kubanga agudde mugwe akomerewa luzandi wa muno azemma basala nsawo afuna lwabukuliite so kyannengera omulungi asaanira akalulu fenna tumusunzire ku bwebubbi ye Nannungi Alice sabamumpakirireko era ntuusa obubaka eri pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olukiiko lw'okulembera nalwo okuli sekretary general omwami Rubongoya n'abanna bonna abali ku kakiiko k'NUP nawe mwantaddemu omwesige nange mbasaba n'obuwomeefu bakama bange mutuwe Nannungi Alice nga emukuwa Nnyendo omukungu addako mumutuweere kaadi mumuyimuse kubanga Nannungi Alice ye ttiimu
basobola otukwatira wano omupiira ne tufutula mpuuga n'abantu be ne tulaga nti okuyembuzi kibi. Abalala bali ku luzanyo kulamu akafaananyi nga wano Empugwe tulina Charles akutta omupiira tuli mu kisaawe. Charles n'agusamba n'aguweereza mmeeya Kaseke Galona. Kaseke nenkwata nenguweereza Kalungi MP. Kalungi n'akwata n'akuba paasi n'aweereza Kyagulanyi. Kyagulanyi n'akola Uganda empya ne president. People power! People power! People power! Omusajja yabadde ku kifo twenzise yatuvaako n'agenda mu bibiina bino balina ebibiina simanya mwana agambe mukabeezi ekisijja kyongo mutuwa so mukulu nnaku musana simulinaako mpalana ya buntu musajja mukulu nsobola gaba tulina empala y'omuntu oba twakwata kuomu nedda naye njagala bategeeza munafu n'ebyokukola tabimanyi. Ekirungi bwe naze yadduse kiri ekifo yakivuddemu mukategeeza asaba mmeeya bwa siti naye ddala mu mukubira y'akalulu tasobola munafu. Omuntu ali ku divisioni nga tasobola kuyola kasasiro n'akumwana n'atuuka wano oyo mumondo kummeekusa tajja tugasa. So kuwasikusite munondera mmeeya aliyo namayanja kuba Kristo agezezzaako musabidde akalulu sokedde nnyo mulowooza kati kansabe aka pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine Uganda ddako saba tukusaba bano bagenda kulonda bo bakkiriza dda. Saba tukusaba okulayira nga kuteeka e Masaka kubeere Munyendo Mukungwe. Saba tujja kungaana mu bungi ekyo tetukusabanga Banyendo Mukungwe wane wali awo omusajja yakulyamu olutwe tumwetagawo ekyolo kingira ng'otewe bw'olayirira ng'omaze okuwangula. Pulezidenti kwe kusaba kwa Banyendo Mukungwe kubanga betegefu okulonda. Kale bibe bive Masaka Nyendo Mukungwe eno zibawulidde mpuuga tebakyetaaga kintu na kimu kusala waabwe.